ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja emisinde gy'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka lwe gigenda okubeerayo mu Lubiri, Emmengo n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo, era abagenda okugyetabamu batandise dda okugula emijoozi mwe bagenda okuddukira. Olwaleero poliisi etandise okuteekateeka ebyokwerinda eby'abantu abagenda okwetaba mu misinde gino, era abakugu okuva mu poliisi basibye mu Lubiri nga balawuna ekifo abaddusi we bagenda okubeera. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriro wano Patrick Onyango agamba nti bagudde mu lukwe lwa bannabyabufuzi okukyankalanya emisinde gino. Abakeesi baffe batandise okutuwa amawulire anti waliwo engeri abannabufuzi bayinza okujja ogezeza okukozesa olunaku olwo bateekewo endowooza yaabwe, abannabufuzi nga bana NRM, aba Patriotic League, aba NUP, kati ngeri ki gye tuyinza okukola ki okubaziza okukola ki okujja wano okuteekawo endowooza zaabwe. Onyango agamba nti emikolo gy'empalabwa gya nnono nga tegyetaaga bannabyabufuzi kugitaataaganya. Naye twagala kubalabula anti eno emisinde oba emikolo gya nnono si ya bufuzi, anti ojja kujja otandike okuteekawo oba okulaga sayidi gy'ogwa mu ngeri y'obufuzi. Nedda tuteekwa kuwa Ssaabasajja ekitiibwa kye ng'omutanda. Onyango ayongerako nti bakwongera okusuula enkesi ng'emisinde we ginaatuukira embeera ejja kubeze mu nteeko. Katutandise okuteekateekawo abakeesi baffe bagezeko okulondola abo abayinza okujja wano n'endowooza eyo kwolwo nga 7 April nga bintu byonna biri taratibu nga tewali obuzibu. Minisita w'Obwakabaka ow'ebyemizannyo Oweekitiibwa Robert Sserwanga atutegeezezza nti bakolaganye bulungi n'ab'ebyokwerinda okulaba ng'emisinde gino gitambula bulungi, era asabye abantu ba Kabaka okugijjumbira. Abakuumaddembe bonna bazze ne tutandika enkiiko zaffe ez'okulaba nti abantu ba Ssaabasajja abagenda okujja okudduka misinde gino bonna baba bafuna obukuumi obwetaagisa, era ebitongole byonna bivuddeyo bulungi ne byeyama okukuuma abantu ba Ssaabasajja abajja okudduka ne gye banaddukira yonna. Oweekitiibwa Sserwanga agamba emisinde gy'empologoma gy'abantu bonna, era asabye abagenda okugyetabamu okukolagana obulungi. Kkiriza nti buli muntu yenna ali mu Buganda alina okujja anyumirwe kubanga Ssaabasajja Kabaka ye kitaffe ffenna, n'olwekyo tetujja kwagala muntu yenna ajja kulemesa omu oba omulala nga yeesibye ku nsongasonga ezimalako munne emirembe. Emisinde gino gigendereddwamu okulwanyisa akawuka kaleeta mukenenya, era ensimbi ezivaamu za kugenda mu lutalo luno. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika.